NMTV Uganda program ebera sebazi sonsomola nenga nyunga dala okujukiza nti onaku tuli waneno kwa grand erwetazo okubanga tukikwasaganya wali mu magezo manyi bewaayo okubanga bagamba nti bannange NMTV Uganda bannange olw'amawulire ge mutuwa amalungi tubawadde ekifo mujje mukuwerere mu mubenga munnange ekintu kino mukikwasaganya mu magezi 2020 ekintu kino bambi mujje mukikwasaganyirize wano leta baby shower visiting shower intro shower byonna birthdays gwobona yagala surprising omwagala ojangu wano woinafa gwo buli kimu kyomanyi nti kusi kikolebwa jangu wano kula grandi baina customer care eya omulembe. Okay, kati ngenda kwangamba twala mu mawulire rema namakuwa twetwamuwamu wali kahane munu munenge bamungatansa nomwera nanze mwera bidanga ne Dr. Hamza siamanyi nali nyalye naye munange yakomye nagamba nedda 2020 nino okubaako nange kubagenda okola amawulire munange nasalawo kubanga afulumya akayimba olwonno abatubulire ebifa bakaita kiriya buli kimu kiriya wali wonna kiriya buli kimu kiriya buli kyomanyi nti nno kibeera mu bufumbo kiri omukwano gwangu tukubatu kiriya bwate munange yavuddewo n'ata akayimba kakafuluma kapya naye nga yagamba buli kimu kiriya buli kimu gwe yayina yayagamba no bagenda agenda tukuba bamukuba emiggo Hamza agenda mukuba biki yagambye buli kimu kiriya bwajja kwagala okuddaga mbwera Kenza agane nedda kakati munange Kenza naye yalabye ebiri bityo omanyi kyeka bonna kati kyeka buli muntu wambega wa munne naye nga nafulumyayo akayimba level 2 nga naye afulumya bannange ebisheevu ngenze nalina akayimba simanyi mbe ekizimba kinyuma kikola kisiiwasiiwa wakanya mukene ngera simanyi yalinga alya bijanjalo ngatali akunyama naye musimanyi ye mukene kati kiki batategeeza lwema yali mukene yali bijanjalo yali ki bano kiri wano level 2 ne kiriya ati gweweesalirewo ani mukene ani bijanjalo bukenzo yafuna ennyama oba mujjeyo bwaba pia paundi mujjeyo tumumanyi bwaba Lydia Jasmine mujjeyo naye tumumanyi ano mumanyiko nkuba akamba nyabo bwebitonnate bwebiri erudde eyo kati saawa ndowooza weoba ebigambo biri birabika tebyakola kati saawa ya nnyimba yakufulumya kyani kya Rema kyani kya Kenzo kyani naye buli omu kusonsomola kusonsomola wabeera Uganda kyonna kyekiri bwekyowe kiri munange ate byebiri ku saidi eyo Rema yafulumiza akayimba bakayita kiriya n'oli level 2 yuwasemanyi ye yawona mukene yalinga ali ebijanjalo muba abantu bamubuuza lwaki ng'oli ebijanjalo kyotegeeza byalinga bimuwunyako bwebityo munnange byebikwate erudde eyo mwana mwala Rema Namakula Hamza Sebunya gemanya ge ne musuuza Rema Sebunya Hamza mujeko Rema inelibye kati noli Hamza yelibye kati ebye badde oli Hamza Rema ono ye Rema Sebunya okay ebe munanga atera byebifa erudde eyo bwe watyo bwena atamanyi Rema yoyo netawali shemanya atamanyi kuwaiba eremu ne mwana mulezi Eddie Kenzo bwe bati ate munanga basatera okubanga baabika yebuli ate kugenda tunimira nzijukira bayimba ku stage emu ono najja nayimba gutujja ono nayimba semyekozo neŋŋamba munange ndibyo natera ebifa eruddeyo naawe werabireko okumwana mulenzi Eddie Kenzo wamu ne mukyala Rema Sebunya.